Weewaawo omulabi wange nkubuuzaako njagala okwaniriza olunaku olwaleero mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu. Nze Ssanyu Robina Mwerukandi ne Mebo Mulungi katutandike n'ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Omulambo gubonyaabonyezza abakungubazi ababadde bagutwala ku kyalo okuziikibwa ne baguyisaamu embooko. Beewuunyiza nnyo okulaba nga batusazeeko ekizimbe kyaffe. Ababbi bayingiridde banka enkulu ey'eggwanga ne babba kompyuta 7. Omuyiggo gwazo gutandise. Abatemu bawambye omuvubuka abadde ava okulaba ogwa Liverpool ne Man U ne bamutta. Abantu bandyekubyemu omutima. Olukiiko lwa Buganda lutudde Katikkiro Nalaja Nakunguzi eremedde mu bakungu ba gavumenti ya wakati. Kumpi abaweereza mu gavumenti eyo ku mitendera gyonna. Kale mwebale nnyo okukalira katandike agataliiko nfuufu. Tutandise ne abooluganda abavudde mu mbeera ne bayisa mu mulambo Kibooko nga 7 ogw'ekiro naye omulambo guzze gubasumbuwa okutuusa lwe basazeewo ogukuba Kibooko. Oluganda basimbudde bulungi Nabbingo okutwala omulambo gw'omuntu waabwe okuziikibwa ekisolo kyokka basobeddwa emmotoka gye bagamba nti ebadde nambulungi bwetandise okwekyanga nga bakatandika olugendo okukakana ng'eremedde eruka ya mu kalungu. Joflet Biyika omu ku bakulembeddemu abooluganda n'abakungubazi abalala annyonnyodde nti basimbudde Nabbingo omugenzi Moses ayimbisibwa ow'emyaka 46 gy'abadde omutuuze ng'eno bavuddeyo ku 7 ogw'ekiro kyokka obwedda bavugako katono emmotoka ne yeesiba paka ebatuuse Lukaya ng'obudde bukedde bweremedde. Tukyatambula tugenda wala tugenda Kisoro boda ya Bunagana bayiteremedde wano. Annyonnyodde nti ayimbisibwa abadde muvuzi wa bodaboda ng'abadde atawaanyizibwa obulwadde bwa sukaali ne puresha era yafiiridde mu ddwaliro ekiroddo. Ne wiiki teweze. Kyokka awuniikiriza abantu bw'agambye nti muganda we ono nga mulamu abadde ng'awera nti ajja kubabonyaabonya ng'afudde. Kyagambye nkituukiridde wadde nga tannyonnyodde ensonga ko yali yava okukyogera. Kyeyayogera nsuubira akituukiriza ndaba atubonyaabonya bubonyaabonya. Abakungubazi abalala nabo boogedde engeri gye babonyebonyemu n'omulambo okuva nga bakasimbula Nabbingo okutuuka e Lukaya ne balumiriza nti omugenzi ono yandiba ng'aliko ekitali kituufu. Twali twakatuuka ennabusange yali ya City emmotoka neekola ki neeremera awo tutuuse wali ennabusange emmotoka neegaana. Olina okirawo kinotereza moloke bandeetambula naye era bwetambulaka kanise bandeekola balabika babaddemu n'obutakwatagana. Omugenzi ono akyali mulamu era owa famire omu atugambye nti ono yali yalama nti ne waali baafudde ajja babonyaabonya mpaka ku ssaawa esemba. Nsangiddwa nga ndi wa Lukaya tazeewo omulambo nga gulemeddewo ne guddamu ne gulemera ebbajja ku kamera guno omulundi nakalaba omulundi gwakusatu. Baaleezeddwa okuba omulambo Kibooko ng'akamu ku bulombolombo ku mbeera bweti kyokka badde bakyagukuba ne poliisi n'etuuka. Akulira poliisi e Lukaya Cyrus Lesimire ekisozi akafubo n'abamu ku booluganda yakiddiridde kubadde kuzza mulambo mu Costa wakati mu bantu okulindirira ekibadde kiddako. Emmotoka ez'emu n'esimbula kabanga lya poliisi n'abatuuze abadde ku pikipiki nga bwe bagiwondera wabula olutuuse Bajja nga yakayisa e Lukaya n'eddamu okwesiba. Wonna wabamazeewo akaseera katono emmotoka n'eddamu okutambula kyokka ebatuuse Mukoko n'eddamu n'efa.
Ono poliisi eragiddeyo ddereeva w'emmotoka eno agijje ku luguudo akyame munda okwewala okusasamaza abantu nga bwe bayiye ekyokuzzaako ddereeva kyakoze. Abatuuze abakulembeddwa mu Issa Male Wasuwa Defense w'Elukaya boogedde ku mbeera eno ne bawa endowooza zaabwe ku bigambibwa nti bivuddeko abakungubazi okubonaabonera mu kkubo. Naye nkuze kutuuka wano mbadde zifuna ku kizibu kyenkana bwe kiti era nkirabyeko olwaleero naye omufuuno naye alegerawo okwekuluntaza abantu muffe nga temwekuluntaza. Bannanga abantu twagale ewaka waffe tudde ewaffe ffenna gye tuzaalwa. Omufu ayinza okuba alina ebyobugagga bye baagala omulesa nga biri Kampala bakola olukwesekwese babimulese bamuffe. John Bosco Seru yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mu Kampala ne banyaga kompyuta 7 mu kiseera kino aba banka eno bafulumizza ekiwandiiko mwe bategeereza nti bakwataganye n'ab'ebyokwerinda okukola omuyiggo ku kompyuta zino. Ebyokwerinda binywezeddwa ku Wilson William Street mu Kampala, poliisi ng'eri n'amagye bwe bazinzeeko ekizimbe kya Kalungi Plaza ne Mutaasa Kafeero okufuuza kompyuta 7 ez'ekika kya laptop ezibbiddwa mu banka enkulu eya Uganda. Ekikwekweto kikoleddwa ab'ekitongole ekikola ogw'obukessi mu Kampala n'emiriraano abakulembeddwamu SSP Isabire Julius nga beegatiddwako na rapisi wa Kampala South Roger Seguya n'abalala. Embeera enereeseewo obunkenke okuva mu basuubuzi abakolera ku bizimbe ebiri mu kitundu kino saako n'abayise era nga bamu ku basuubuzi balabiddwako nga badduka okwetegula ekibambulira. Owuniza nnyo okulaba nga batusazeeko ekizimbe kyaffe obusuubuzi buli ku bunkenke kubanga tutegeera ki kye baagala wano ku kizimbe. Si kino kyokka kye basazeeko Mutaasa Kalungi Kirumira byonna babisazeeko tebakkiriza muntu agira tebakkiriza muntu afuna. Okwaza kunyinyintidde era ebyokwerinda batuuse ne bagaana abantu okuyingira n'okufuluma ebizimbe nga n'okuyita ku mbalaza z'ebizimbe bino kibaye tekikkirizibwa. Painamo kati naye afande yaŋŋamba kati tuyimbire wano teri kusalayo bakitwala wa baganye kufuluma. Abadde bazimbirawo by'emmere biri mu bizimbe bino balabiddwako nga batuuyana wakati mu kwegayirira abakuumaddembe okubasonyiwa bafulume nga bannakampala baagala ennyo okulaba enguudo eziyita mu bitundu bino zikwatiridde. Ababadde baagala okwota obulira ebigenda mu maaso nga n'abamu bawalampi waggulu ku bizimbe okuziga obulungi ng'enjogera ennaku zino bwegamba. Abala bajjeyo amasimu okukwata ebibadde bigenda mu maaso kyokka wadde mu kusooka kibadde kizibu okumanya poliisi kyebadde efeffetta naye waliwo abakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi ezirinaanyeewo. Kyokka nga bw'eri banka enkulu ey'eggwanga buvunaanyizibwa bwayo kutegeeza bannansi ku bigenda mu maaso era ng'eggulo lya leero efulumizza ekiwandiiko mwebuuliridde bannayuganda nga bwe waliwo gakyala kimpadde agayingiridde banka eno mu kiro ekigezeza olunaku olwaleero ne ganyaga kompyuta 7 ez'ekika kya laputopu. Okusinziira ku kiwandiiko kino obunyazi bubadde ku kitebe ekikulu ekya banka eno mu Kampala ku kizimbe ekimpi ekiri ku puloti 45 ku Kampala Road okumpi ne State Square nga kiri wakati wa Church House ku Kampala Road ne East African Development Bank Tower ku Shimon Road. Kigambibwa nti obunyazi buno buzuuliddwa enkya ya leero nga abaddukanya banka eno bagumiza nga bwe bakolera wamu n'ebitongole by'okwerinda mu kunoonyereza era bagumiza ng'emirimu bwe gitambula ekinnawadda okutuukiriza obweyamo bwabwe okuweereza bannayuganda ng'obunyazi buno tebutaataganyizza mirimu. Okusinziira ku kiwandiiko byonna ebigenda mu maaso n'amawulire gonna aganaaba gafuniddwa bakugenda mu maaso n'okugategeeza eggwanga era nga basimye bannansi olw'okubasaamu obwesige ne beeyama okwongera okubaweereza obulungi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ayogedde ku bunyazi buno n'ebikwekweto ebigenda mu maaso. Poliisi ya Kampala CPS ekoze ekikwekweto mu downtown mu Kampala wano nga tukutte abantu abasoba mu 2 okutuyambako mu kunoonyereza kwaffe
ate nga tuyina ne bituzudde mu kifo kino ebiteeberezebwa okuba nga bibbe okuli laptops n'amasimu nga naye tukyagendera ddala mu maaso n'ekikwekweto kino. William Buyondo, Ronald Kasasa ne Martin Kiza bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate nga tuvuddeyo Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye gavumenti eya wakati nga yeetegekera okulayiza abakulembeze abajja essira balisse ku kulwanyisa enguzi awatali kuttira muntu yenna ku liiso, okunyweza obutebenkevu n'ebyenfuna, kiyambe bannayuganda okweyagalira mu nsi yaabwe. Abadde mu lukiiko olwa Buganda olutudde Bulange Mengo mwalagidde embeera nga bweyimiridde mu Buganda. Olukiiko lwa Buganda lutudde ku Bulange Mengo Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'agenda okweza emyaka 13 ng'akutte eddamula. Mwalagidde embeera bweyimiridde mu Buganda ng'essira liteekeddwa kusitula omutindo ku buli mirimu egikolebwa. Lukubiriziddwa Sipiika Patrick Luwaga Mugumbule ng'ayambibwako omuyambi we Ahmed Rasa, era lwetabiddwamu baminisita, ab'amasaza, abakungu b'ebitongole n'abakiise ku lukiiko ku mitendera egitali gimu. Ku nkola eyasitula omutindo omukuumaddamula alambuludde nti baluubirira okulaba ng'abantu basitula omutindo mu byobulimi, ebyobulamu, ebyenfuna, obukulembeze n'amaka. Kusitula omutindo, Ekitiibwa Sipiika, tulina okuba n'enkola ey'obukulembeze obulungamu. Obukulembeze obulungamu mu Lungereza bakiyita effective management. Mu kaweefube ke tuliko okusitula omutindo tulina okukakasa nti bye tukola byonna tebitutyoboola nnono zaffe ng'Abaganda, wabula okuzikuuma n'okuzeeyamba mu byenkulaakulana nga bwe tulabye ebika ebiwerako ebikoze kaweefube okusitula omutindo gw'obutaka gye bava. Asinzidde mu lukiiko luno n'asaba gavumenti eya wakati nga yeeteekera okulayiza abakulembeze mu kisanja ekiddako wiiki ejja essira kulwanyisa enguzi, okukuuma obutebenkevu, emirembe n'enfuga ey'amateeka. Kulwanyisa obuli bw'enguzi obumamudde kumpi abaweereza mu gavumenti eyo ku mitendera gyonna awatali kuttira muntu yenna agirya ku liiso. Kulwanyisa obuli bw'enguzi mu gavumenti nkikisaba. Avumiridde ekiwamba abantu n'abantu abasibwa mu makomera ku misango gy'ayise emigyoteka okuli n'abasibwa olw'ebyobufuzi. Era nsaba gavumenti okukwata abantu mu drone ne batwalibwa awatamanyiddwa kikomezebwe. Ku bbaguli etteeka ly'Obwetengereza asabye ababaka obutaliisa oba balijjemu ebirumira. Ekirungi President Museveni yawandiise ebbaluwa nga yeesammula ebirumira ebiri mu bbago. Ebbaluwa mwagirabye. Kakati lino lya bulabe. Ffe ogwaffe twagukoze, kansuubire nti ababaka ba Parliament etteeka banalivaako oba banalijjamu byonna ebyo ebirumira. Katikkiro era wabudde gavumenti ku nsonga ezitali zimu ezikozesa abantu ng'emisolo egyeyongera ku bintu, okuteekera abantu we bakolera ng'ebikweketo bya trade order tebinnasenda bizinesi z'abantu n'ebirala. Kati abakazi abo ne mubatereeza bulungi, gavumenti n'ebawa layisinsi, bandiwadde n'omusolo, gavumenti n'efuna nabo ne bafuna emirimu. N'ezo capati abaana ze basika tolina wozisanga mu nsi yonna. Ekikomando kya Uganda tolina wokisanga mu nsi yonna. Kati okutereza abaana abo siraba buzibu bwakyo. Asibye abavunaanyizibwa ku ndagamuntu okuzanguya, okukola enguudo n'okubunyisa amasannyalaze n'amazzi mu bitundu. Waliwo ensonga y'endagamuntu, Ekitiibwa Sipiika, ebonyabonya nnyo abantu. Abantu twakolagana n'enniira nti tukubiriza abantu okwewandiisa, naye abantu okufuna ndagamuntu kibafuukidde ekizibu. Nkubiriza abakikolako nabo banguyiza abantu. Katikkiro era attukiza okubanja gavumenti eya wakati ebintu bya Buganda byagamba nti bikandaliridde. Gavumenti njebaza balina ssente ze baatusasula omuwanika ajja kuzanjula mu mbalirira. Mbebaza kyokka mbasaba n'omwaka guno batwongere. Oluvannyuma abakiise bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo Kamalabyonna z'ayogeddeko mwe bamusimidde obuweereza obulungi n'obumalirivu bwe bukyakwata ddamula emyaka 13 egiyise. Era n'amawanga agali mu Uganda gonna gatwala kyakulabirako kya Buganda olwa Katikkiro Charles Peter Mayiga byakoledde Obuganda. Minisita w'ensonga z'olukiiko ne kabinenti Noah Kiyimba asomye ebiteeso 9 ebisiddwa olukiiko omuli okuyozaayoza Nnamunswa okuweza emyaka 71 n'ebirala. Ekiteeso ekisooka
olukiiko luyozaayoza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okuweza emyaka 71 egy'ekitiibwa era lwongera okusaba Katonda amwongere emyaka emirala mingi. Abakiise nga tebeetemye mbasembye ebiteeso ebiyisiddwa. Lydia Nakiguli ne Ronald Kakoza bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Ate abazigu bawambye omuvubuka abadde avuga tukutuku ne bamutta oluvannyuma lw'abazadde be okulemererwa okubawa ensimbi ze babadde babakanda. Omugenzi kitegerekese nti yawambiddwa mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero ng'ava okulaba omupiira. Poliisi ekutteyo omu ng'onaasangiddwa n'essimu y'omugenzi ko n'engoye ezibunya omusaayi. Sewakiri Angatone w'emyaka 3 abadde omuvuzi wa tukutuku w'ekikuba mpanga mu Kakiri wa Kiso yawambiddwa mu kiro ekikeseza olwaleero ng'adda waka bwe yabadde ava okulaba omupiira wakati wa ttiimu ya Liverpool ne Man U. Abamuwambi basoose kumutwala we ne bajjayo TV era ennyumba yonna baalese bagitinkudde nga kigambibwa babadde banoonya ssente. Oluvannyuma bakozesezza essimu okukubira kitaawe Nviiri Andrew naye omutuuze mu kitundu kino ne bamutegeeza nga bwe babadde bakutte mutabani we ne bamusaba emitwalo 5 asobole okumutaasa. Yakomye okuwulizaniganya ne taata we ng'amugamba nti banfambye bansabye ssente emitwalo 5. Awo nti bayongeza ne bamulagira abawe emitwalo 8 kyokka n'abategeeza nga bw'atalina kyakukola nti oba basobola bazinona awaka n'ekyaddiridde kugenda nga bazongeza ne ziwera obukadde 2. Zigenda nga zirinya kata n'amugamba busaamusaamu ogw'ekiro yakukubiridde taata nga yannyonnyola. Agamba bakira bamusaba ssente nga bwe bassa mutabani we ku ssimu ng'alaaja n'olw'obulumi nti n'omutwe bagwasizza. Ne bakwasa n'ettone essimu yennyini omugenzi kati bamugamba twetaaga ssente naye n'agamba omutwe gwonna bagukubye taata jangu ntaasa. Taata n'abagamba mujje eno nze mbakoleki ow'essente. Kino kyatiisiza nnyo kitaawe n'addukirako poliisi e Bukalange batwala nti n'atafunayo kuyambibwa naye yeyongerayo Kakiri eyasukiddemu wabula ne bamutegeeza nti oba abiyingizaamu poliisi wakusanga mulambo. Kakiri ne bagezaako okumuyamba ne baleeta embwa naye nga abatemu bamulaba bamugamba oba osazeewo kukozesa poliisi naffe katukole kyetukola ki kyetusobola okukola. Mbu ne bagamba kale ssente muzibe poliisi. Poliisi yagezezaako okukozesa embwa yaayo mu kiro okunoonya abatemu naye ne balemererwa. Ku ssaawa 8 ogw'ekiro abatuuze bebaka bwe badde bakola ekikwekweto okubabbi pikipiki kwe kugwa ku musajja yabadde atambula mu kiro n'abeekanga n'adduka ne bamugoba ne bamukwata kwe kubategeeza nga bwe yabadde agudde mu batemu ne bamubako emitwalo 8 naye ng'engoye ze yabadde ayambadde zibunya omusaayi ng'alina akambe okulya omusaayi n'essimu. Bamulondoledde ku ssimu ya Tony essimu agirina n'ategeeza n'agamba naye agudde mu batemu essimu wagisanze naye abadde n'omusaayi n'akambe ejjaketi yabaddeko omusaayi naye mutwala ku poliisi. Ono bamututte ku poliisi ebaka ne bakuba ku nnamba z'essimu gye yabadde nayo era ng'essimu gye yabadde asembyeyo okukuba eya kitaawe wa Ssewakiryanga eyabategeeza nga omusajja oyo yabadde awambye mutabani we ng'essimu gye babadde boogererako ya mutabani we mu kiro ekyo. Omutemu ono ne bamutwala ku poliisi e Kakiri. Ku nkya ya leero omutuuze akedde okulima yasanze omulambo gwa Ssewakiryanga n'akuba enduulu esombodde abantu nga bagukwese mu kitooke. Kati abadde ajja asaawa maaso eno badde gye balima wakumusaayi genza okwetegeeza ng'alabawo n'omukafumu. Abantu bandyekubyemukko mu mutima ne batasala bannaabwe ng'abasala embuzi. Poliisi okuva e Kakiri etuuse mu kitundu awakoleddwa ettemu n'etandika okunoonyereza ng'embwa yaayo erutambuddeko n'ekoma ku kkubo ekiraga nti abatemu olwamaze okukola kino ne balinnya ekidduka. Omulambo gutwaliddwa e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Abatuuze bavumiridde ettemu lino ne basaba poliisi mu kitundu okukozesa kamera z'oku nguudo okuzuula entambula z'abatemu bano. Kati omwana badde ya mirimu gye tawaana tegera akulidde muno azaaliddwa nga ndaba kandi bamugatte wamu ku mutemu abaatemula abaana 4 nabo babagatte bababonereze era tusabira ddala kubanga buli kimu akirina akambe weekali omusaayi abadde nago. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Wesigire yakasiza ettemu lino nti era batandise okunoonyereza. Tulina omwami gwe twakutte mu kunoonyereza kwe twakoze okwamangu mangu ono ye Magala Ibrahim alina emyaka 27 muzimbi naye nga twamusanze n'ejjampa
Mwe yabaddeko omusaayi n'akambe bye twakutte n'ono omwami ono tubireese wano mu bakugu okwekebejja omusaayi ogwo oba gwa mugenzi naye nga twagala okukakasa nti essimu ey'amapeesa gye twasanze n'ono omwami ya mugenzi ne layini ezabaddemu ze ezabadde zikubira abantu. Kizawire yakusakidde gweno okulwabukedde TV. Kibi nnyo ky'ekitundu kyaffe ekisoose ekyagataliiko nfuufu. Nsaba okukiriza nkutegeeze nti ne Bukedde olupapula oluganzi lwafulumya edda olufunira ku nnusu 10 zokka. Bukedde akulembeze guli erigamba nti tukuleetedde ebitabudde Anteira ne bba SB4 asonze ku musuubuzi okumutabula ne Ssaalongo we. Baasesa abantu 7 ng'eyisa emmotoka 2 ate kompyuta ezibbiddwa mu banka enkulu zikwasizza abasuubuzi b'okumutaasa ne Kafeero. Ate era Bukedde erina emboozi gyekuleetedde ku Iran nti Iran ekubye emmeeri za Amerika nga ziyingira mu Kagolomolo. Mu ssenga mulimu byoleka omusajja omuzira mu kisenge. Biki ebyoleka omusajja ono? Olupapula oluganzi olwa Bukedde ku nnusu 10 zokka ofune bingi bye weetaaga okumanya. Ky'ekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu tugenda kuwummuzaamu tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri mulimu gano. Linda ne mino mugataliiko nfuufu. Ekifuba kikulemeddeko, kikusiiwa, kiraakira, tekikutuka obussa bubi. Naawe alina ssenyiga nga takuggwako, kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasibwa National Drug Authority. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika. Kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Ekitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu. Mukisa Talemererwa Moses Mulunzi wa Ntene Embizzi e Luweero era ng'agamba nti bifuna kiralu ono alundira Wafunda nga yagoberera enkola ya 4-acre model. President Museveni gy'azzenga agamba abantu okwettanira. Ono afuna nnyo era nga gwe tukuleetedde olunaku olwaleero. Jjukira empaka z'omulimi asinga ziteekebwamu ensimbi kampuni ya Vision Group ng'eneetwala ne Bukedde TV era nga zivujjirirwa n'ekitebe kya Budaaki mu Uganda, kampuni y'ennyonyi eya KLM, banka ya DFCU ne Cowdies. Leero mu mboozi yaffe ey'omulimi asinga tukuleetedde Mukisa Talemererwa Moses omulunzi w'Entene Embizzi mu disitulikiti y'e Luweero. Ono akolera ku poloti ya 45 ng'alundirako ente zinusu Bulaaya 30, embizzi 2 era ng'afuna bukadde bwa nsimbi. Mu kisanja kye tumalako Pulezidenti bwe yali atalaaga eggwanga yakubiriza nnyo abantu okukozesa ettaka mu nkola eya 4-acre model ng'omuntu asobola okulimirako n'okulunda n'akagawala. Talemererwa y'omu ku bawuliriza okuwabulwa kwa Pulezidenti n'atandika okukozesa ettaka lye lino erisangibwa ku kyalo Lukomera mu disitulikiti y'e Luweero. Ono yatandika n'embizzi 4 nga yazizimbira ebiyumba eby'omulembe era okuva olwo taddanga mabega. Embidi edeyina buli mbidi yazaala obwana 10. Ono kuyiika ennya yajjako fuuti 35 ku 65 n'akubako ebiyumba by'embizzi ate fuuti 28 ku 65 n'azimbako ebiyumba by'ente olwo yiika 2.5 n'azikozesa okulima ebisaggazi n'obutunda. Awasigadde n'alimirako emmwanyi, ebitooke, kasooli n'enva endiirwa. Yiika nnya ninako embizzi, ninako ente, ninako ekisagazi, ninako ebitooke, ninawo emmwanyi, kasooli waali. Mu kiseera kino alina embizzi ezisoba mu 200. Agamba nti embizzi zifuna kiralo kubanga oggyeko okutunda enkulu atunda n'obwana n'obussa bwazo. Bwe bunaabanga buwezezza myezi 2 kwesa nja bukatunda mitwalo 2. Kale mitwalo 2 kubyamu embizzi 14 zezo milioni 2 n'emitwalo 8 naye ng'emu bweti. Agamba nti embizzi ze azigerera ebyokulya nga buli lunaku aziwa kilo za kyakyo 3. Tobeerayo n'embizzi ogamba sina wazigula nedda akatale wetali kano kayitirivu otuukirira nze nja kulaga olina mmeka
ne bw'obanga olina 10 nga zikuze ng'oyagala bazigula ab'ennyama waali asobola ozikugulako ate nkuwa na mukongo. Ku nte atandika n'entemu ekika kya Fresian gye yagamba nti yagula wa General Salim Saleh. Wandera James Farm Manager agamba kati balina ente 31 nga balunda ebika 3 okuli Fresian, Freakview ne Jaze nga zonna z'amata. Buli nte gye mulaba wano erina ekimu kyesingako yine waayo. Fresian etuwa amata mangi ate Jaze tuwa wakati wa lita 22, 23 kwa 24. Alina akuuma akasala ebisagazi byatabulamu omuddo omulala n'ebikanja ebiva mu muwemba awamagwe n'aliisa ente ze. Kati eno kino ekikanja kiwanje kandi kisingako n'ebigada biri oba kyetuyita ekisagazi ente ekirya naye katufe wano tuwa ente gye tukama amata. Agamba nti buli nte emuwa liita 2 buli lunaku ng'omugate ezze liita 300. Ente 7 n'eno 7 zezo nte 14. Kiregeeza nti nfuna lita mekeza amata 300 kwa 25 times nte 14. Talemererwa asabye abantu bonna abalina ettaka ettono obuteekubageza kubanga ennunda ey'omulembe teyeetaaga kifo kigazi era nti buli nte gy'ekoma obuteetaaya gy'ekoma okukola amata kubanga ewummula ekimala. Wano we tuli waaliwo omuti gwa ovacado ng'abaana bazanyirawo tewali kye bakolerawo kuba mu lujja bwe tumala okuyiga ekyo omukulembeze kyayigiriza ne tugenda ate ne tweyongeramu okusoma nga bwe mbagambye ne twerabirako ffe yennyini. Ono era awabudde abalonzi ku ndabirira y'ennyana. Tukkiriza okuyoboka bamaama waazo tuziweera muno amata buli nte emu bwete n'ennyana tugiwa lita 2 ku makya n'olweggulo lita 2 kitegeeza olunaku tugiwa lita 6. Obusa bw'ajja mu nte ze obumu abukozesa ku nnimiro ze ng'ebigimusa n'obusigaddewo n'abutunda. Ebisagazi bye bimu ku bintu bye yaggyamu ensimbi ku faamu eno nga bino okuggyako okubikubamu emmere y'ente atunda ensigo zaabyo. Ekisagazi kino kyokka bwe kiti oyinza okitemako wano bwoti waggulu ente n'erya wansi n'otemamu ebitundutundu nga 5 n'opaakinga ensawo n'okatunda emitwalo 2 wano ku nnimiro ng'oli azze kusuubulira wano ku nnimiro. Ono guno yagufuulira ddala mulimu era alina ebisagazi eby'enjawulo okuli Red Napier, Sugar Napier n'ebirala. Talemererwa agamba nti amazzi kikulu nnyo eri omulunzi yenna era ng'akozesa n'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba. Singa omusana guba tegwase tukozesa bowel. Omusana bwe gwaka sola etuweereza amazzi. Kitegeeza ki tetwagala kubeera na kwegamba nga tulemereddwa ente tezifunye mazzi kuba tuzaagalamu amata. Ku faamu ye akulembeza obuyonjo n'okubala ebitabo era ng'alinako abakozi 6 ab'enkalakkalira. Bwe tutuukidde ku faamu eno tusanzeyo abantu abagenza okusomera bano okuli ne bannaddiini bagamba ennunda y'atalemererwa nnungi olw'okuba ekozesa ekifo kitono nnyo era bamuyigiddeko bingi. Olaba ng'omwami ono ali kukola ssente nnyingi nnyo wano naye ng'abantu tuli kukaaba obwavu. Nolwekyo nkubiriza nnyo abantu mu ggwanga lyaffe Uganda bettanira ekituta land use management engeri y'okukozesa ettaka nga tulikozeseza ddala lisobole okuba nga livaamu ebisobola okuyamba obulamu bw'abantu. Alina ekirooto eky'okwongera okugaziwa n'okufuuka omulimi ow'amaanyi mu ggwanga. Nja kubanga nange wano mu katundu kano nnyingiza ku ssente zitakka wansi wa bukadde 2 omwaka naye nga nzijja wano kuyika 4. Eryo ssuubi lyange ly'amaanyi nnyo nnyini. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Ate okulamaga ku kiggwa eky'abajulizi eky'abakristaayo Namugongo okw'omwaka guno 2026 kubindabinda ng'abateesiteesi b'omulundi guno be basettendekero aba Uganda Christian University e Mukono ng'omulimu bagukwasizza maanyi. Gavumenti yawaddeyo dda obweyamo bwa buwumbi 2 okuyambako ku mukolo ogwo. Abakulira University of Kristaayo ya Uganda Christian University Mukono nga bakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka okulamaga kw'omwaka guno ku kigo kya Kristaayo Namugongo nga bakulembeddwa omukulu waalyo Professor Eon Mushenjezi babitaddemu engato okulambula omulimu gwe bakwasa ba kontrakita ab'enjawulo ogw'okuddaabiriza n'okuyooyoota ekifo kino we gutuuse nga twateekera okulamaga.
Profesa Mshenjezi asoose kutema evvuunike mu kifo agenda okuzimbibwa oluzzi olw'amaanyi g'enjuba olunaayamba okwongera ku bungi bw'amazzi mu kifo kino era oluvannyuma n'akulemberamu okulambula emirimu egigenda mu maaso. Mwe balambudde mubaddemu kaabuyonjo empya ez'omulembe zongeddwa mu kifo kino ssaako n'okuddaabiriza ebisangiddwawo okutuuka n'omutindo. Ebirala balambudde bye bizimbe ebiddaabiriziddwa n'okusiigibwa langi, ekikomera ekyetoolodde ennyumba z'abawule ekiyoyoteddwa, amakubo agenda okukozesebwa abalamazi agali mu kukolebwa, ssaako emirimu emirala egigenda mu maaso era nga bayinginiya baakwasibwa eddimu lino bakola butasamukka butasamwoyo. Akulira YCU Profesa Mushenjezi alambuludde ku bibataddeko ennyo ebinaalekawo omukululu gwabwe naddala zikaabuyonjo n'ebinaabiro eby'omulembe n'okukola ku bwetaavu bw'amazzi amayonjo okuteekawo ttanka y'amazzi eya lita 5,000 byagambye nti ebisinga ennyo okusoomooza abalamazi. Ebifo bikaabuyonjo byali bireese obuzibu wano nga mpozi biyinza n'okusaasaanya endwadde abajulizi abajja wano. So twasalamu nti ku mwaka guno tugenda kukola landmark ey'ebifo bikaabuyonjo mu kifo kino. Ategeeza ng'embalirira yaabwe ey'omwaka guno bwereeyo obuwumbi 4 wabula nga mu kiseera kino gavumenti yatuukiriza dde obuyambi bwayo bw'obuwumbi 2 ate nga bo abategesi baawaayo akawumbi kamu nga mu kiseera kino banoonya akawumbi kamu ke basuubira okuva mu b'emikwano abakristaayo n'abazira kisa. Nabo batusuubiza okutwongeramu ensimbi kubanga twali tusuubidde nti bwe tufuna obuwumbi nga 4 then tunaakola byonna byetwetaaga okukola naye tusuubira nti tujja kufunayo obuyambi obulala okusobola okumaliriza byonna. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe be tukyatambula nabo kitundu kyaffe kirala ekyagataliiko nfuufu kino tukiguddewo n'ab'essomero erya Seta Junior School erisangibwa e Nabuti mu kibuga eky'Emukono boolesezza omutindo mu kulayiza abakulembeze b'abayizi bategese emmisa ng'enekulembeddwamu Reverend Father Anthony Musala abakooneddemu olw'okuwanika bendera y'ebyenjigiriza. Kibadde kituufu nga abakulembeze abajja b'omwaka 2026-2027 balayizibwa ku ssomero lya Seta Junior School Mukono Campus nga batambulidde ku mulamu okugamba nti power to serve not to rule, class attracts class. Omukolo gutandise na mmisa ekulembeddwamu Reverend Father Anthony Musala okuva mu ssaza lya Kampala ng'alina akulira ebyeddiini mu masomero g'e Seta Reverend Father Peter Ntege nga gwetabyeko abazadde abayizi bannaddiini abalala. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'amasomero ga Seta abakulira amasomero ga Seta amatabi amalala abasomesa bakulembeddwamu omukulu waalyo Brian Serugo n'omumyuka we Bernard Musi. Ekyenjawulo mascot yeesitudde omuyizi aleese evanjiri ku olutaali entukuvu wakati mu kwaya okwolobya. Mu kubuulira Reverend Father Musala asabye abakulembeze bano baweereze bannaabwe nga balabira ku Yesu Kristo ate bagoberere nnyo amateeka g'essomero. Ne bagamba nti bwe tuba nga tuli bakristo tuli bagoberezi ba Kristo tulina okukulembera mu ngeri Yesu gye yakulemberamu. Abaddukanya essomero n'abayizi batonya ebirabo ebya ssente n'ebikalu. Bw'atyo Father Musala nga bw'ali omuyimbi naye abayimbiddemuuko wakati mu kkoona endongo ya Yesu. And may the Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit.
atonedde omuyizi yaviera ekirabo ekya Yezu olw'okukozesa ekitone ky'okuyimba. Ssaabalamuzi abaddeko yani Mukundane akwasiza Charles Michael obuyinza era bw'atyo n'amwambaza ebyambalo byonna mwagenda okulamulira abayizi n'okumukwasa ebimuwa enkizo byonna. Ssaabalamuzi omujja alayizizza baminisita oluvannyuma abayizi abato basansizza abazadde mu mazina ga bbale. Pulezidenti abaddeko His Excellency Alton Joseph Obale ayogeddeko eri abayizi n'asiima bonna amukwatiddeko mu kisanja kye. Thank you for trusting us. Thank you for following when we led well, and thank you for forgiving where we made mistakes. Ssaabalamuzi alayizizza Her Excellency Abigail Ndagire nga pulezidenti wa Seeta Junior Mujja ssaako omumyuka we Serena Ndegeya. Ndagire Abigail Kayondo, do solemnly swear execute the duties of a Vice President of Seeta Junior School. Pulezidenti n'omumyuka we nga bali ne bazadde baabwe balambudde parade. Pulezidenti omujja alaze byagenda okutandikirako. My vision for this school is one of unity, growth and kindness. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ssomero lino Philbert Enjirod ayogedde Kalulu nga bwe kali. And my advice to them is, as a leader, you are supposed to serve, not to be served. Omukulu w'essomero Brian Seruga agamba nti omuyizi asomera mu ssomero lya Seeta Junior Mukono campus afuluma ajjudde ng'ebyobukulembeze babiteekako nnyo essira okubateekerateekera ebifo ebinene mu maaso mu ggwanga. Ffe nga Seeta Junior School Mukono tukikkiriza nti omwana alina okuyigirizibwa obukulembeze okuviira ddala nga muto. Tuteeseteesa abaana okuva ku kindergarten, primary paka primary 7. Seruga yeebazizza abazadde ssaako n'abaddukanya essomero lino era abakulembeze abaleezeddwa basibiridde entanda. Njagala okwebaza abazadde olw'okutubeererangawo. Njagala okwebaza bakama baffe olw'okutuwanga buli kimu kye twetaaga. Dr. Maurice Tamale alambise ku bukulu bw'obukulembeze mu ssomero lino. Ndeko omugigi guno omuto tulina essuubi nti balituuka okukula bajja kukola ekituufu. Seruga akwasizza Dr. Tamale ekirabo n'abasomesa buli omu afunye ekikye. Abazadde ba pulezidenti n'omumyuka we nga babadde abagenyi abakulu batenderezza essomero lino. For the school, Seeta Junior, you are doing a tremendous job. Nze ng'omuzadde ntitwalanga ekintu ekikulu ennyo kobeera oli mu nassale. Omukolo okukomekerezeddwa n'omuyimbi Spice Diana okusanyusa abagenyi ssaako n'abayizi era nga waliwo omu ku basomesa anyumiddwa ennyo oluyimba lwa sitooka empya. Maria Nantombwe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Okuva eka yaabwe mu Mpigi ku kyalo Kasuubo abatuuze balaajana olw'omugagga okubadondola mu bibanja byabwe bagamba nti omugagga ono yabasasudde wakati w'akakadde akamu n'obubiri mu bibanja kyokka bagenza okukeera nga bitandise okusendebwa kyokka n'abatakkiriza kusasulwa nabo tebayambiddwa. Ab'ebibanja ku kyalo Kasuubo ekisangibwa eka yaabwe mu Mpigi bali maziga omugagga bw'asenza ebifo byabwe ku kifuba be basendedde ebibanja kwe kuli ne Namwandu Maria Florence Mutebi ng'ono ekibanja kye baakisenza eggulo era mu maziga tulaze ebintu byonna ebyayonooneddwa. Saawa 9 ng'omwana akwajja nga nti omanyi jjajja basenda batandikidde eri ekibanja kyange gye kikoma. Agamba nti bwe yatuukirirwa omugagga yabategeeza nga bw'atali mwetegefu kuwaayo kibanja kye kuba yali asimbyeko emmwanyi ze n'ebirala eby'okumulabirira mu bukadde bwe era nti mwetegefu okusigala ng'asasula obusuulu. Pulezidenti w'eggwanga mbadde nsaba kimu mu kuyambibwa kubanga bano tebalina kye banyambye naye nsaba okuyambibwa nsigaze ekibanja kyange. Ono ne banne ennaku gye balojja eyoza ne lumonde. Omukozi owange ku kibanja bamutuusyeko nomugamba sayininga wano emmere tugiguze gwempadde omulimu gw'okukola mu kibanja omwange bagule emmere yange. Ettaka okuli ebibanja ebibaleebuukanya liri ku bugazi bwa yiika 20 ng'obwannannyini buzze bukyukakyuka. Okusinziira ku batuuze omugagga Hajati Nagawa Madiina yabayita n'abagamba nga bw'agenda okubasasula mu bibanja byabwe era nti yabawa ssente ntono okusinziira ku ze baagula. Nga ne ssente ze batuwaddemu
mu butuufu tezisobola ggula yadde akapoloti essaawa eno. Tekasobola ggula kitundu kirala n'akange kafiiriddemu. Mu lukiiko olwabaddemu ne nannyini ttaka abakulembeze okuli mmeeya w'Ekayabwe Kasule Zedi ssentebe w'ekyalo Kasubu nga ye Kabogoza Joseph n'abalala RDC Sarah Nanono Kaweesi yabalagidde okusunsula mu ndagaano z'ab'ebibanja balondemu entuufu n'ezitali ekyayongedde okubatabula ne bamwambalira. Kati wamma mweddire eno ffe tufuuke balabi b'amawulire. Bannamawulire batandike emirimu gyabwe mwe bakolera wakati. Naye kulasiti ate ey'okutusasula nga batugamba nti endagaano nfu. Emyaka 5 tubadde tuli okwo ku ttaka nga tulwanagana n'abantu abadde baagala okusengula abantu. Ate olwalino jja n'oŋŋamba nti oluvannyuma lw'emyaka 5 omuntu eyagula miliyoni 10 oba miliyoni 7 aweereddwa miliyoni 3. N'agamba muleete ebiwandiiko. Twatuuka ebiwandiiko kirabika ati bwe yatuuka eri ng'ate alabika nga ffe oba twesamula. Saba kuyambibwa sirina waakudda yadde we ŋŋenda kusuza abaana yadde we ŋŋenda kutandikira. RDC yayita olukiiko olwasembayo olwatudde ku ttaka lino mwe yalagidde bannamawulire okuggyako kamera zaabwe n'abalina essimu n'abagaana okukwata ebigenda mu maaso era omusasi waffe ebisinga yabikutte mu bubbanga olukiiko lugenda mu maaso. Kyokoma nagamba chairman nemuwa obudde nemuyita ne mu ofiisi nemuga ssentebe lwakubanza omulimu gwange ogusooka ng'olese ogobereka za gavumenti bassentebe ba 1 2 3 5 nina okuba nga nsobola obabaakinga mu bantu naddala singa babakoze ebitajja n'atuuka nga akambuwala bukambuzi saagala bannamawulire ffenna abaali baliwo nga tukutte obusibu mu bujjewo nze saagala kamera nze sikolera mu kamera. Ekivuddemu baŋŋambye kimu nti oba tokkiriza ebyo kati gwe wano vaawo. Era nange kyenkoze nenvaawo kuba sikkiriza kyagamba nti bangula. Abakulembeze okuli Mmeeya Zedi ne ssentebe basabye abantu bano okukkanya n'omugagga basembeze enkulaakulana ku kitondo. Twagala okulaba ng'aliyirira abantu bano abali bonna ku ttaka lino baveeko amuzungu asobola okuleeta pulojekiti ez'amaanyi naye kati kyannaku nnene ate bagenza okuleeta abantu basenze busenzi. Bano bonna era bagulira mu ntalo bakimanyi kati osobola kuddira muntu nujja n'ogamba nti ojja kuntwalako ettaka lyange ojja kuntwalako ekibanja kyange nti olwokubanga okoze endagaano y'omuntu yabadde alimirako emmere. Omugagga ayogerwako newankubadde olukiiko alubaddemu mpaawo kyanyeze. Luvula Lorian nkwaniza mu kifo kyaffe ky'emizannyo agataliko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko mu Stanbic Uganda Cup olunaku olw'omupiira oguzanyiddwa mu kisaawe kya Arm Stadium e Nakivubo. Semifinal ey'okubiri ng'ebadde yaluzannya lusooka Sevilla ekubye bannyinimu aba URFC ku goolo zibadde 2 ku bwere bw'etya Sevilla netangaaza emikisa gyayo okwesoga final y'omwaka guno. Katulabe embeera nga bwebadde Nakivubo. It's a very good challenge here. Patrick Akande driving forward. Villa, Mubiru Hassan in the box area. And Mubiru with a cutback. Moment for the Jagos. Down. Semugera Misi. Now Andrew Team against Ibrahim Wamana. Andrew Team. Oh, goalkeeper coming out. An own goal here. And Villa with a lead that has been doubled into the dying stages here at the URFC ne Sevilla balinze kudingana bajja kudingana ku kisawe kya Kadiba Stadium ate nga olunaku olw'eggulo Kitala ne Vipers bakoze 0-0 Oima nabo balinze kudingana okulaba ttiimu kyezijja okubazizanya final y'omwaka guno. Ate nga yetuvuddeyo ne tugendako mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka olunaku olw'eggulo gwaweza omwaka mulamba bukya Rajiv Lupaleria ava mu bulamu bw'ensi eno era waliwo emikolo egy'enjawulo egyakoleddwa omwabadde n'okumusabira nga bagezako okulaba nga bajjukira ebirungi bye yakoze naddala mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka. Omukolo ogujjukira omugenzi Rajiv Lupaleria gwatandikidde ku kizimbe kya Rajiv Lupaleria Towers ku Yusuf Road mu Kampala ku luseregende lw'emmotoka n'eddigi. Bano bagenze omugenzi weefiira nga ne Sudi Lupaleria eyakulembeddemu omukolo gw'okuganzika ekimuli ewaali akabenje akamujja mu bulamu bw'ensi eno. Oluvannyuma boolekedde emunyonyo abadde okusabira omwoyo gw'omugenzi nga n'abakungu okuva mu gavumenti okwawadde minisita Balamu Balugahare ne Honorable Ruth Nankabirwa bonna babaddeyo. Omukolo guno gwakubangawo buli mwaka nga bajjukira ebirungi bye yakola wamu n'essanyu lye yaleeta mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka. Yatuwangulako nga ffenna mwe tuli abanene n'atuwangula Kayunga motocross nga twali amulekedde
ne tulinnya omuliro n'atuwangula ne manya nti Rajivu ajja kuba w'amaanyi naye kyanaku nnyo byatumusuubiramu ebirungi nnyo Mukama Katonda teyabikkiriza era Rajivu mujjukira mu bintu bingi nnyo nga mwana muto namuyigiriza okuvuga akapikipiki ka mipiira ena nga muto nnyo ne muyigiza n'okuvuga bagi ng'akyali muto nnyo era nenvuganya naye ne mu mmotoka z'empaka ng'akuze era mujjukirako bintu bingi nnyo. Atongera okusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama ayongera okugulamuza ekisa. Ate ng'etuvuddeyo njagala tugendeko mu mizannyo gy'amasomero ga senior ekigenda maaso kwajindira ku Seloma Christian High School e Mukono. Onakola jingidde olunaku olwokutaano. Bannantamego b'omwaka oguwedde mu mupiira ogw'ebigere aba St. Noah Girls beesoze oluzannya lwa quarter final olumala okuba Moyo Stars goal 5 ku bwereere mu raundi ya 16. St. Noah yatandise n'amaanyi nga yateebye goal 3 mu ddakiika 10 ezisooka. Ekitundu ekisooka ne kiggwako nga bakikulembedde goal 3 ku bwereere ate mu kitundu ekyokubiri baayongeddeko goal endala 2 ne guggwa goal 5 ku bwereere. Abalala bayiseewo kuliko Renez Latifa Mix Kampala Muslim, Boni Konsiri Amos College ne Bukedia abajja mu Standard High Zana mu kakodyo k'okusomeragana penalty. Mu nsere ya 5-5 mu balenzi Seta A Campus yeesoze oluzannya lwa ttiimu 16 nga tekubiddwamu oluvannyuma lw'okuwangula emizannyo gyabwe gyombi olwaleero mwe bakubidde Maryland y'Entebbe 3-34 ate Bishop Cyprian Kihangire ne bagikuba 5-8-22. Tournament yaffe etandise bulungi, tumazeewo tuwangudde geemu zaffe zonna ez'ekibinja, so tuvuddemu nga number 1. Kituyamba okuzannya avudde mu group C nga number 2 mu round ya 16 ate twagala obuwanguzi mu game eyo tugende ku quarters nga tusobola okuddayo ku East Africa engeri gye twakola omwaka oguwedde. Mu volleyball w'abawala ku mutendera gwa quarter final Tororo Girls ekubye Shema 3-1, Immaculate Heart ekubye Namagunga 3-2 ate bannantamego b'omwaka oguwedde aba Bukedia bakubye Trinity College na Bingo zibadde 3-2. Kinawa High nayo eyiseewo ng'ekubye Iganga 3-2. Mu balenzi St. Paul Buyanja, Standard High Zana, Bukedia n'abategesi aba Seloma nabo beesoze enzannya eza semi-final ezitandika olunaku olw'enkya. Boys are improving from the first game. We're progressing steadily. So we believe tomorrow we have already qualified for semi-finals. We shall be meeting Kedia Comprehensive. I believe it's going to be a very interesting game. Nze Julius Kafuluma, Club KD TV. Ate olunaku olwaleero empaka za Ankole Cup zigenze maaso n'okuba zitongozebwa era nga zisuubira okwetabaamu district 13 ezikola ekitundu ekyo ekya Ankole. Gye batandiseko eyinza okwagaliza abantu abalala omupiira abali mu Ankole kubanga abantu baba batuvuma afa abalina ssente naye tetusobola kuteeka ssente mu mupiira. So eno tournament eyinza okwagaliza abantu omupiira oluusi n'enkya ne ttiimu yaffe bagiteekemu ssente oba naffe tujja kufunamu nga Mbarasta FC okulaba talent abaana abato abalina talent. Njagala tugendeko ku ssomero lya City Eye bageze maaso n'okuba nga bakuza olunaku lwabwe olw'ebyemizannyo. Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo esabye abazadde okuwagira abaana baabwe ababa beenyigidde mu byemizannyo okusobola okubayamba okusitula ebitone byabwe. Omulanga guno gukoleddwa Kamisona wa Physical Education Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Reverend Canon Duncan Mugumya abayizi ba City High School Kololo bwe babadde batunka mu mpaka z'emizannyo ezikomekereza olusoma olusooka. Mu mpaka zino abayizi ba City High School batunse emizannyo gy'enjawulo omubadde okudduka head counting n'emirala nga ono Kamisona Duncan Mugumya asiimye essomero lya City High olw'okuwa abayizi omukisa okuzuula ebitone byabwe kyokka n'asaba abazadde okuwagira abaana baabwe mu byemizannyo. Empaka zigenza okuggwa ng'ennyumba ya Eagle House bazeetisse nga bawereddwa ekikopo n'ekimeme w'embuzi ate aba Crane House abakutte ekyokubiri ne baweebwa embuzi. Abalala bayolesezza omutindo omulungi basiimiddwa n'ebirabo eby'enjawulo omubadde ne zi certificate.
ebyemizannyo ku ssomero wano kitundu kinene nnyo ku byensoma bye tulina oba curriculum nga tubisoosowaza olw'okuba nti tukolera wansi wa ministry ey'ebyenjigiriza n'emizannyo. So bwe tumala okusoma mu kibiina tufuba okulaba nti ate n'ebyemizannyo nabyo tebigwa lubege. So y'ensonga lwaki olwaleero twategese. Each child should have sports shoes, and that is you, the parents. Put it in the circular at the end of the year. Now, I'm happy you have started track suits. Do you see how they look smart? You know, without track suits, parents, please give yourselves a very big hand clap. Atinga tugenzeko ebweru gwanga olunaku olw'enkya lwe tugenda okusooka okumanya ttiimu kyegenda okusooka okwesoga fayino y'empaka za bulayiza UEFA Champions League season eno. Arsenal egenda kubedingana na Atletico Madrid oluzanyo lwasoose balimaganye ku goole mukwemu. Ani anayitawo katwabe abahagizi bye boogera. Arsenal egenda kuwangula. Solo kuwangula nga goolo 2-0. Kwa olaba Arsenal fomu gyakomyewo nayo, olaba omupiira gwe yasambe ne Fulham. Omupiira gwabadde mulungi nnyo, abazannyi babadde confident. Mikel Arteta alabika yategedde ensobi eyo, olumu agenda n'asambisa abazannyi ne bakoowa nnyo. Ayinza okuyitawo ensuubira Arsenal agenda kuyitawo okuba alina enkizero ensonga ali wakaawe. Ate luli bakola emu nga nayo bali basitana busitani okukola amaliri. Arsenal eyinza okuba Atletico goolo nga 2-1 okusinziira ku mupiira ogwakaggwawo. Nalaba nnyo Arteta yali akitaddemu ko ku maanyi kikopo ayinza oba akyagala bya ddala. Atletico okujja oteekawo ekibeera ng'alwanirira amaliri olw'okusumbwa Arsenal ng'aga mutwala mu penalty. Naye Arsenal yatulazeeko omupiira ku weekend tegwabadde mubi, bwagezaako sumulula n'agezaako lumba Atletico. Musuubira okukuba Atletico goolo emu ku bwereere kuba ndaba Arsenal ali kwagala nnyo mu myaka abiri alabe ng'atuuka ku fayino. Gejide musike byemizannyo kyokyo nako olwaleero ebira byonna tujja kuba tubifuna mu programu zaffe ez'enjawulo olunaku olw'enkya kumata kumira mpeera musere bulungi mweraba. Ebyemizannyo mu katale Comfort. Predator Energy Drink ikuleetedde promotion ya Bera Gumite ne Predator. Wandiba namukisa ne wangulira ebimu ku birabo enkumulitu. Bera Gumite ne Predator. Webale nnyo betutambudde nabo mu katale Comfort. Tujagadda mu saa 12 ez'okumakya. Nze Sanyu Robina Mweruka mbadde ne Mebo Mulungi. Oyitako mu Bakushona Designs opposite Old Kampala Primary School n'ofuna gomesi n'engoye ez'emikolo ez'omulembe. Musibe bulungi mweraba. Ekiddako ku Bukedde TV nga kiwagiddwa.